Ebiseera bisinga abazadde mubeera mu family mwerowoozaako mwekka ne mwerabira abaana. Ate nga munaye mu nsi eno abaana buli kimu kyonna kyabayitamu kibeera experience ya muzadde we. Muzadde we yaba ateekeddwa omulaga ki ekyokuyitamu kikyateekeddwa okukola. Kibeera ebiseera bisinga bwe tuba tetulina proper guidance okuva eri bazadde baffe tukomekera tukoze ensobi.